Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero waliwo omwami eyambuziza ku ddagala eriyamba omuntu eyeerabiralabira. Yambuziza ku ddagala eriyamba omuntu eyeerabiralabira. Kituufu abantu bangi balina obulwadde obwo bw'okwerabiralabira. Abantu bangi beerabira nnyo naddala mu abantu abakulu nga buvudde ku baana abato naye mu abakulu kuba ono yansabye eddagala muntu mukulu kutandikira ku myaka 18 kudda waggulu mulimu abantu abeerabira naye eddagala lyosobola okukozesako ku kizibu kye eky'okwerabiralabira nga topiikinga mangu omuntu omukulu beera ng'okozesa eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Nkusaba ofune kapeeni obeere ng'obiwandiika obinoonyeeko obifumba obeere ng'onywako. Okusookera ddala nkusaba ofune kye bayita ekifumufumu, funako ebikoola, ofune ke bayita akakomera oba tumuyite Christmas tree naye funako, mufuneko obutiititi, ofune eddagala lye bayita kutukumu. Kutukumu funa obukoola obwo obwa kutukumu nabwo bulungi nnyo, ofune olumanyo nalwo lufuna obukoola n'obutiititi byonna menya lumu nabyo buteekemu, ofune ne gwe bayita rosemary naye mulungi nnyo, ogatteko ebikoola bya ovacado. Eddagala eryo nga bwe ndikugambye nkusaba oligatte wamu liteeke bulungi mu ssefuliya, teekamu amazzi ag'ekigero, nkusaba obeere ng'ofumba eddagala eryo. Amazzi g'oteekamu kisinziira bungi bw'eddagala bw'olina. Bw'omala obbifumba biteekeko wansi bibe ng'ebiwola, njagala obinywe nga birimu ekibuguumirize. Eddagala lino buli lunaku osobola okunywako ttampeko emu oba ekikopo kimu buli lunaku. Osobola okukeera ku makya n'onywako ekitundu ky'ekikopo n'ekawungeezi n'onywako ekitundu ky'ekikopo. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kwegamba njagala ogezeeko okuwagala obwongo bwo naddala ggwe omuntu eyeerabiralabira. Gezaako okulaba ng'okozesa eddagala lino lijja kukuyamba obeere ng'opiikinga mangu. Mugezeeko okulaba nga mukozesa eddagala eryo ligenda bayamba bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye bw'oba olikozesa mu abakulu lyammwe abakulu. Bwe kityo bwe kiri kansubira mukitegedde bulungi nnyo. Gwe yabuuzizza eddagala eryo lyeryo lijja kuba likuyamba. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mugezeeko likozesa lijja kuba libayamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.